omulabe wagenda kukitegeera nti oteereddwa, ekinasalawo nti asigale ng'akyali mulamu kyanazaako kyekinasalawo nti asigala mulamu. Obuzibu Kerode bwe yafuna ye bwe yawulira nti Peetero yafulumye ekkomera n'ayagala ategekeraale mu kibuga ajja ayogerereko ng'atiisizza abantu. Bwe yatandika okwogera abaali kulaale ne bagamba nti ayogera nga Katonda, eryo eddoboozi lya Katonda, naye ngatta abantu ba Katonda, asiraanye ekkanisa. Kakati malayika eyali yasumudde Peetero yali tannaba kugolola biwawaatiro okuddayo, n'awulira nga baga nti ono omulogo ayogera nga Katonda. Yakitegedde nti Peetero yateereddwa ayagala okukola olukuŋŋaana olusasamaza. Malayika n'ajja nga ate twali asobola mugaana kuyitawo, basobola okuba nga bakuwadde abakuumi naye abakuumi tebalaba malayika ng'ajja. Yes, abakuumi tebalaba malayika ng'ajja, wabula amaanyi ge baga experiencinga. Malayika n'akuba Kerode oluyi, Bikola Batume Essula 12. Kerode n'akalirawo, awo nno abadde anoonya Peetero n'aba nga takyali nayo. Ye muntu akyasinza okufa amangu n'okukala amangu n'okufuuka amangu skeletoni, ate skeletoni eteriko na byakusomerako neeyiika. Ekkanisa awo neefunamu akalembereza.